Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abali eyo. Nze musajja wa Katonda omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amajini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Antony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700398888. Boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekiveerezo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 emu 28 Home Connect Pro bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Home Connect Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako n'enkole n'ey'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Home Connect Properties. Shukra Herbal Solutions katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions katwe ku nooti 75484314 beba Shukra Herbal Solutions katwe. Kokonya obeera tulaba era oyo omukazi kyayogedde twambala ebiwala ebimpi twambala ki naye baabandi raba batuyite ku kitaabwe ku fulayi nabo baba baseeku ku makya ate baabaana baabambala mmiri wali ku mukyala gwe ng'ofuna otya apatayite ku mwana wo omusajja addayo omwana nga apiikinga atya interest kyobola abaffe mu Baganda bw'olaba nnyoko ng'akunamye oyita omugambami neyiba akuyita era wobadde otunudde gwera otunula nnyoko wakunamye omwagazaaki addayi ebintu si byago ina analysis yo naye nayo tetujja gigoba tugenda gitwala ya abaana nabo baleme kutubozaako mirembe ebyo byonna poverty omwana baali badde ne TV eyaabwe nga balina ne mu boys quarter yaabwe mwe bali ne bakuba bumini bwabwe oba bakyaza n'emikwano gyabwe ne babeera eyo mu byabwe kati emixture nga tugeze ffe mu Baganda mukama nawe tasala mu lujja tajja kakati anaakola atya kubanga obubenzi bwe bwabatiisa
omusajja ajja kulaba mukamwana we ayende amwendeko njagala kusooka kuyisaawo bulango buno Haji Jafari Musa musajjawo nnyo era bw'alaba ekimulemye ankubira essimu akubire anti bw'alaba ekimulemye ankubira essimu nange bw'alaba ennaku ezo waliwo bwe natunulya nga ayagala tufera ne mugamba oyo tomukolako yesoose wange mufere olina bw'otunulira n'olaba anti nze nasoma psychology n'ebyo mwembi jajja ewange nga azze kunkunamira mukwane mulaba bamukubirawo ebigo 9 okay Haji Jafari Musa akutegeeza gwali eyo atulaba ku Animal Farm nti beera ng'ogendako ewuwe ng'olina ekiganye mu maaso awo ngenda kuleeta Haji Jafari waliwo ebibuuzo bingi abantu bye babuuza nalikoko naye nanyinyonnyola naŋŋamba abantu yannyonnyola naŋŋamba abantu baba n'ebizibu bya njawulo naye buli omu ajja nga alowooza ye alina kimala mu lunaku lumu nakugamba temutunulire abakazi abo omusajja omwenzi olw'okuba abakazi balina ebizibu byabwe emisambu oba kigenza omuwasa nga muto negimulemerako waliwo abakazi balina lubaale omukazi owa lubaale nga mwana muto ayinza okwavuwaza kubanga omuwasa kumujja nanyini ye lubaale ekyokubiri omusajja omwenzi alina okwambala eddiba ly'enkima mwandaweya nkubuulidde omusajja omwenzi alina okwambala eddiba ly'enkima ate sina mwandaweya kuba ogijjamu olina okubeera ng'akatiiti k'omukazi ng'okambadde eddiba ly'enkima waliwo abakazi abalina nabulezi omukyala alina nabulezi nga tutaddeewo ssente nga mugenda mu kigwo oyinza okuzuuka ku makya nga bano abakuuma mutaka balinga banene ng'ettafaali nga semanenge nazimbye ati kati omukazi yenna omusajja omwenzi ati kyenkubuulira ab'enkima omanyi omulimu gwe bakola mu Buganda be bapima kabaka okumupima batya yapima kabaka ono yaliba kabaka bamutwala ewamugema mu kyogero n'amupima fuuti ono tatta omukazi amupima kakati eddiba ly'enkima lirimanya nabulezi buli mwenzi yenna omusajja omwenzi temugaa nti obutiiti bw'abakazi bokka omusajja omwenzi naye ayina okubaako naki nekyeyeekuumisa mu kiwato oluwuzi olulimu eddiba ly'enkima eddiba ly'enkima lyerigoba buli kintu kyonna kyobola nti abasajja abo bwe kankubuulira abasajja b'edda abo baali bagezi nti omusajja ayinza okuba n'abakazi abo naye nga bw'aba agenda okusuubula alina gy'asola nga ye muziga nti oyo alimu emikisa egya ssente ye musuubuzi oyo ye muki ng'ekyobusuubuzi kyonna kyakwatako ekiki ekikola ki kitambulirawo nebaayo kati omukazi ow'ebitege omulaba Abaganda baagala nnyo omukazi ow'ebitege nti aba akuŋŋaanyiza bba omukazi ow'ebitege mu Baganda bamwagala nnyo omukazi alina ebitege mu Baganda aba akuŋŋaanyiza bba tolaba bwakuŋŋaanya bw'ati omukazi ow'ebitege kakati omukazi owamugaba baba abasajja baga nti alina ebbugumu mugaba stretch marks kakati n'osanga ti omukazi ow'ebisige ow'ebiseera alina ensingo bweti era nsingo biseera era Abaganda ab'edda bwe bategeera mwenye Abaganda baali ba artists balungi nnyo beautifiers balinga Brenda's Beauty World nti Omuganda yatunuulira ti omukazi alina ebiseera alina ebiseera kubanga the private part of a woman gyetukolera naye tetugirabako okugikolera batya abasajja kye banoonya gye baagala they want to enter something they have not seen era kyobulamu omusajja Omuganda agamba ti okansombedde akaki olumanyi Abaganda bakuga nti okansombedde
akabina kakasombera kitundu kirala weegomba kabina naye obonereza kirala omuganda kataka nti mwana wange okansombedde ngo akabina kyekasombera ekirala kubanga akabina sike bagira abaganda bwe bayiyiza olugero olwo abasiyazi baali tebannajja kati ku mulembe guno akabina kayinza okukeesombera kayinza okusanga omusiyazi naaba ng'akeesombedde ku mulembe gwammwe akabina kayinza okukeesombera naye dda okeesombedde okansombedde akabina kyekasombera bino yejagalira omugole talabika era mbatunuulidde oluyimba lwammwe lwonna lubadde lufu mbalabye ku gundi sipaaka ze kwensooka naye oluyimba lwammwe oluganda temulumanyi kankubuulire ayi tegoberera ero egoberera ara ekyokubiri i naye tegoberera ara egoberera ara ayi ne i bigoberera ara mugundu ekyokubiri ekibalemi kyendabye mu luyimba lwammwe gundu lwabadde ayimba mutaddeko oluyimba gundu lwabadde ayimbye so lubadde lulungi nnyo nga yayimba dda musajja oyo Maddox mino olulala mutaddeko noliwa sebo omuyimbi yimbira kayimba nze nsanyuke oyo kakati okujja to come iziddaabo gye okujja kamuki kaminga okutambula n'enzija oba okumaliriza ddaabo gye okujja twapuluutu kijje ewaawo eyo ddaabo gene waayi mugulama y'oluganda era mwinamu ekirala kimutaddemu nti mubaddemu ekigambo ekiri ke ddaabo ke nga tekiri ke ddaabo ke ddaabo ke kesi ddaabo ke kitegeeza nti ku ke ogumiza kubanga mu Luganda tulinamu ensirifu kaako yes ne kako kakati oluganda lubakuba ebigwo naye kale mmanyi oluganda gulama y'oluganda yonna ngimanyi mu Luganda era mbadde ne mukyala we ne mugamba olaba abazungu bwe babakubira mu Luganda temulimu x tetugiina x gulama y'oluganda temulimu x gulama y'oluganda mulimu nga kakati ate ku typewriter ne ku gundi teriiyo naye ennaku zino bafulumya gundi nga kuliko nga anti abo baganda okujjako ng'ogambye keyboard ezijja ennaku zino ziriko nga nga nzijukira twagisoma nga naye ya ŋŋaali kakati mu kifo kya nga muddira nga ne mugifuula nga eyandibadde nga ne tugifuula nga ŋŋaali kubanga naye nga lw'oluwalabu ng'obutule lw'oluwalabu olaba empandiika yaalwo olw'okuba bagagga nga bagula kompyuta nnyingi era typewriter y'oluwalabu gyeri ne kompyuta ekola ki oluyimba lwammwe lwonna ndutunuulidde nga grammatically oluyimba lw'oluganda lufu naye wesikiziganyizza noono omukyala gumubeera naye Ruth Kalibala tutuuka ekiseera omukyala n'omwami ne mubeera mu nnyumba yammwe bameka babiri ne muzimba boys quarter nze ennyumba eyange tugisulamu ne mukyala wange ffekka mwekka abaana tebasulamu balina okuba ati awalevu bwavu ono abadde ayogera ku Kalibala ayogera ku bwavu abaana tebasaana kusula mu nju ti abaana bawummudde biki kuba kaakati kankubuuza omusajja nga balina akazigo kamu abaana baba batasobola kgenda mu kisulo babeerawo babeera mu kazigeera anti gyobulaba omuganda agamba abaana beebaka njagala kulya kimonde kyange oba temwebaka nja kukirya nga mulaba akala amaaso muli mu kazigo kaki abaana basula mu kitandakazigo kamu emuganda maani eri kimuganda abaana be babeera muki mu boys quarter abaana bano abato be babeera ne jjajja era abaana bakubanga empaka wamma jjajja omusajja ne jjajja omukazi wamma bakola ebyobusiru
ng'oli mulabawa okutuusa ebyana ebirenze ebikulu ebizzukulu byatekanga jjajja wabyekkalaayi aba asoobayo nakirijja wampa ssebo tunasomokako eggomba nga bw'osabye ono ali eno naali ludda kubanga ennyumba sirinamu sirini kati agalenzi agakulu akavubuka nekaka nejjajja agenda jjajja tagendayo kati mutege ekkalaayi nagiwamu negaseka kati you must remove your children from the house. It's only poverty. Era waliwo omusajja yajja ewange musajja yajja ewange nanga mirundi olina amagezi mu mutwe but I have a problem. Konze which problem? Nanga nti nze yali obwavu bwamukwata n'atonda ennyumba ye n'apangiza omuzigo n'omukazi n'anoba abakazi tebaagala bwavu. Where money goes through the door, a woman goes through the window. Yes, anti yayina abamwagala abalala era bw'olabanga omukazi akulemeddeko mu bwavu naki oyo ne bamukwata n'omusajja gwodduka ngenda kyennyonnyola ku Raila Odinga ne Uhuru. Kakati nkugamba nti omusajja yajja ewange nanga nina ekizibu omuvubuka muto akola mu Owino nga omukazi ono tannagenda mu Owino kutabangulayo. Owino yali mu ssente ne taxi park mwali mu ssente. Kati ye omuvubuka yali teyawasa naye nga aleeta abakawala kuli ku makya bw'agenda okukola gwe yasuziza taddayo naye ajja na mulala ennyumba teyatuuka. Omusajja mukulu alina abaana be bana, ababiri balenzi ababiri baki bawala. Kakati nga obwana buwulya baba bali emmere yena dadi batandise nze nali ojogenda ekabuusu ekabuusu manyiwo waliwo bakiyita ekibulooka ekiyumba tekiriimu siringi nakibeeramu nga nsoma erubaga mu 79 nga mwempangisa naye nze omulimu gwange gwabanga kubeera ku kitanda nekodo nendaba nga ndaba wansi singa simu zaaliwo naye waaliwo omukazi eyandaba yongerera ddala olabe kati mukibuloko yandaba anti eyaba atunudde mwemugamba bamutunuza mu mbuga ya sitaani ate eggulu mbuga ya sitaani bamutunuza mu ggulu ewa Katonda kyokulaba buli mwana afaanana Katonda. Kakati bano abasiyasi oba abagoti bebatunula wansi ne bano kakati mukibuloko omwo nakati weekiri nagenda nemba oba lwaki tebakijjawo obeera loogi nagenda nembaga nasulako wano mu 79 Kayira nakuba olubiri ne bandabula abali mu kibuloko mu bonna babadde naye mwalimu omukazi nga muwala muto kati nga musajja bamusiba eruzira okumala emyaka mingi kati omusajja afuna omuwala omutazaale twamuyitanga musiika binyeebwa naye bwe batandikanga nga temuli kitenda temuli agamba banne batandise ng'ono agamba tusimbudde nekambuuze oyo agamba ayina ennene emputa atambula nayo nga mazongoto bwe yatambulanga n'ekitanda yampita mu mukolo gwe ate n'atajja ayina ennene kati olaba nti ezo ennyimba zezikola ki zezitambula naye emputa atambula nayo. Kakati mbadde nkunyumiza negamba ti omusajja ayina abaana bana abalenzi bameka babiri n'abawala babiri kati ng'oli batandika raga nga bamugamba dadi batandise abaana ne balumika omanye amatu amaaso angubula ebintu ku mubiri gw'omuntu ebitalagiro akafuka ku musajja tekalagiro oyinza okuleeta omukazi n'omugula sente nyingi ne kajeema ate kagera agenza nekawanika ejjogo lyako ate bwomuyita nekagaana omalidde obudde bwange ate agenda kufukamira kegayirira. Ekyokubiri ekiri ku muntu monekawanika ejjogo lyako ate ekiri ku muntu ekyokubiri ekita controlling bwa ge matu. When somebody is abusing you, you must hear what he's saying. Never take off reach
nebwetekako muzindalo, and that's why the balokole are beating the other religions. Omulokole ne bwaba ayina abantu babiri atekako ekizindalo, he will force his way into your ears. Yes. Omwazinyi will force his way. Naye ekikulu ky'omwazinyi byayogera bya Luwarabu tobiwulira. Naye omulokole mugezi nnyo. Oyogera bya Luzungu oba Luganda. Omulokole ayinza okugamba, oyinza okuba muganda wange ng'oli mu nnyumba andi odi akubanja, abaana bo batudde tomanyi oba bagenda kusoma, nekyogenda okulya enkya tokiina, naye toggwamu mwanya n'asoma olunyiriri. Awo Matayo, Yesu yakola bw'ati, Gondi yakola bw'ati, Lazaalo yakola bw'ati. Waliwo omusajja gwendabye ku makya nga temunnajja, ne mutunuulira Gwendi naga nti Lazaalo yagenda mu ggulu, omugagga yali yeeyagala ku nsi, ennyonta ng'emuluma, naga nti bannanga tunulya Ibulayimu waatudde ne Lazaalo, naga nti waakiri teekamu olugalo mpeerezeeko nti ekiwompo ekiri wakati waffe. Kakati ekyo kiyinza okugaana abantu okugaggawana. If you don't understand the teaching, how had this man acquired this wealth? Taata omusajja oli ajje wange agamba landiroodi tingenda nti oba givaako giveeko. Omuvuka n'amugamba nedda muzeeyi ye sinze namugobesa omukazi, talina mukazi gwe nze ngane kakati neeyagalira wa. Ate omuvuka olwokuba yali akola mu wino yasasulanga myezi 6 nga landiroodi kubona omuzeeyi eyabonaabona edda n'atunda n'ebibye n'omukazi n'anoba najja n'abaana be sente zakwegayirira. Landiroodi kati omusajja tajja wange nanga nti wayi omuvuka ndi bubi, abaana bange abeesittaza mugambyeko ne landiroodi nemuga nti ye ebyewange obifaako ki? Va ku mudaala gwo. Lwaki ebibeera ewange buzeeyi obiwulira? Lwaki obiwulira gwe? Lwaki olumika ekisenge? Nagamba omusajja nti oyo omwangu ejjo ngenda kumalira, genda okumesegere otegemu akati ka kamulali, omuli kamulali oveemu ogiggale ne kufuna gwosula ewalala, funa gyosula oba mulumbe lwolifuna mulumbe ogende. Baba batandika disiko kamulali nayingira Kamulali wono gwe yakuma kusigiri mugakwata akati ka kamulali okateeke kusigiri gwe mugende mulumbe anti waggulu tewaatuuka mugambye gwolumika egwo naye kalumiko ku kamulali kamuwulire akomplaini ng'omugambe kamulali wange omwagaza yamugamba yamugaa nti kamulali namutadde wange waŋŋamba ewo nnumikayo wabadde olumika kikamulali n'enkya muteekako teyaddamu disiko n'agimalawo. When you come to abo bonna nze mbatulika amago teri muntu alina bizibu mu gavumenti atalinyangako wange, but I help them and they run away. They don't come back. Yes. So anyway, kati Haji Jafari Musa mukumireko ku 0700 398888 ye 0700 398888. Bana nina Shukra Herbal Solutions ekiveera kino nno bakingobezza ekyange. Si kikyo kirimu bintu bya sponsor naye abantu baba batulaba baŋŋambye tokiza kiswaza biki ekyokuliri ku baana abo. Anti abaganda bagambye nsibambye ekibya mutebe package enda kipackaging era bulungi how to package things kasito ŋŋambye ngenda kufunayo akavya nti kanyolaba embonabona how to package things gwe tolaba nti kondomu bazipackaging bati kondomu n'akaveera ka sweet byawukana kano kamu kamwa biri byawalala package marketing you see African olaba ebinyebwa by'omuntu oba emberende n'olaba emmumbwa kakati kakankubuulira amatu gano amatu g'olaba ag'amawogola the problem is marketing. But if batambula nago mu ngalo yes n'okoowa ebiki bwogenda mu toyi ekibbo ky'ebinyeebwa okirekawa. Africans don't have packaging era kye tuliko wano sibambi yedibya mutere. What if emumbwa kakati kankubuule
waliwo omusajja bamuyita Professor Sali. Professor Sali muganda wange. President Museveni eyiiyo omuteete gulinga bwolaba eddagala lisenya nnyo naye Sali yalikoze. Omuteete Sali yagukoze. Professor Sali twagenda ne Sri Lanka n'amarketing omuteete naye nga tagulina. The man who has manufactured omuteete is Sali, Professor Sali. Naye yagenze ewaani ono omukyala akulira ebyo bya investment omukyala Anite omusoga Anite temuli eyo mbwa yakukyala ayina mubamba ngezo simubala omanyize mu gavumenti manyemu ab'amaanyi n'ombuuza essimu ye nga sigimanyi nga oyo talina kyayinza kunkola mu nsi ne bwagende bwa Museveni bagobambwa nina bisiraba mukandi bentunde bwitira banga olugi lwendabirwamu kibakonalebohu nindi birigeti kati alite mulaba mu amugeti we simanyi to northern bamukuba akalu namuga anite you are like a nika you will get with your private part but you are not a gateway to Arua. Go siraba mu gateway to Koboko. You will gateway no see gateway to Koboko. Gateway the only gateway you control is yours between your legs. Between now, you need to ina. Mubantu bemanyi mu nsi gwe tulimu. Ninga manaba koba. Tigwe naba koba. Mbagwe. Mwe type ya mu. Kasa gwe naba koba onolwana ne mayanja Museveni abagoba. When people ministers are engaged in a quarrel and the president sees that they lack intellectual debate ideas za jamu mu abagoberawo nembaga nti uyu n'abakoba bamuyegenze mu lutalo ne mayanja Museveni abagobe n'abakoba has now seized the war Museveni alekawo bato tulabe yange ne balwabo agifunamu. It is based on intellectualism. If Museveni wanted to stop this battle, he wanted the battle to continue. Babonye tikati milioni 5 za dola bazidde kati bagala milioni endala 3 za dola nabalabijo mu meeting nga bagala genda wa Ruto ate mwana gamba boli. If Uganda does not learn from Rwanda the way we treated the President Kagame, if we don't use senior diplomats ne tutajja tukyawa. I'm telling you, nabagamba nti Ugandan strategists, we must look for Kenya. Whether Ruto wins or not, whether Odinga wins, Uganda we shall have problems. Nembaga mwali badde mwamanya dda alternative eye Tanzania. Nti ebintu byaffe byonna by now byali badde biyita Tanzania. Why? Ebintu byaffe biyita Kisuumu. Era abajaluwo bakuulako ne they uprooted a train line, a rail line to Uganda. Why? Odinga blames all his failures on Museveni. Ekitegeeza a win for Raila, a defeat for Raila. Era Uganda together. In fact, Kambaburi. If Uganda's foreign affairs, the Department of Foreign Affairs, if we had an efficient and capable diplomatic corps, twalibadde tufulumya tuziyita diplomatic alerts. Twalibadde twawudde dda bannayuganda. You can only go to Kenya if it is necessary. But you cannot avoid Kenya. Generali omulamba ono Tumwine alwalira Kenya. Mu mawanga gonna a general must be treated at their headquarters because amajege gabeera nachi the pilot the official plane of the President of the United Nations is Air Force One, which means is the Air Force. The Army, the doctor of the President of the United States is the Surgeon General. Is a soldier, a celebrated doctor. In all countries, soldiers go. Negoboga yekasire gwanga ngati bamutwala Kenya.
yali alwadde bulwadde ki bw'obutwala beeri tumwine Kenya. That's why mu Uganda mwabulamu opposition to raise the questions. Otherwise, nti singa nayagala okugenda mu opposition nakitegeera. I can turn tables. Bankubira wissasi mbaleka bamunyabunyeza ebbanga ddene myaka 10 ne bamunya ate siddamu bakolera naye mbaleka ne ngamba nti no, because I'm intelligent. If I go beyond this nenyigira mu opposition, you will see change in the opposition strategy. Nti eri tumwine okumutwala Kenya general wammwe omusajja ayinza omubuuza General eri tumwine, are you one of the 27 who go? How did you get that injury in your eye? Are you a general? Are you a retired or what? I'm still a serving general. Why are you here? What if that man is kidnapped? What security does he have? How can you risk a celebrated general to a foreign hospital? Nenga ekibamanyaabunya teddwaliro by now singa eddwaliro okumukaga lyali likoleddwa temwaligenzeeyo. Have you seen a Russian president being treated in America? No. Have you seen a Chinese president or general being treated in America? Have you seen a Chinese general being deferred to India? No. Kakati wulira nobulira amagwagwa bu by Uganda. Kakati n'aba Kenya bagambe treat Kenyans. N'aba Kenya bagambe treat Kenyans. Naye kyenyagala obuuza Gen Tumwine mulwadde ebyaddala. To me it is not whether he is sick or dead. The issue is to seek. Have you seen a Kenyan dignitary seeking treatment in Uganda? Have you seen it? Oyo Lukwago bwe yalwala COVID yava wano yagenda mu Aga Khan olw'okuba ssente azina nga gavumenti emusasulira baamuteera mu kasenge nga kalimu oxygen. Ventilators bino abakadde tebabyagala. Scary. Nze kendituuka olunaku mbwe banteekemu nedda I die. Tewali kukanteekamu. No! I die. Naye Lukwago yava wano. Lukwago ki? Meya. N'agenda e Kenya. Bamuteeka mu kasenge banna Kenya nemuteeka akalimu oxygen eyeetambuza yekka. N'ogamba ggwe nti katugenda kutuula e Kenya tukolewo a joint East African Standard Army. Naye ng'ennyonyi ezammwe zo zaagwa mu lusozi. The Kenyans, I choose you. Kenya bagigamba Uganda proudly told them we are going to give you air power. Ezabano zaagwa. Mbwe ennyonyi bagitisse nnyo. Oweesigire. Omanye erinnya lyewe General Oweesigire, Commander Air Force. Omanye erinnya Oweesigire kyetegeeza. Bwe weesiga omumanyi. Amanya gamanyako ne kasanyusa. Oweesigire erinnya Oweesigire litegeeza. Do you trust the man you are working with? Madam litegeeza Oweesigire, we trust you. Oweesigire means yego weesiga omumanyi. Yego weesiga omumanyi. Kayihula. Akayihula enkuba. Laddu. Akaleeta enkuba. Akaleeta enkuba kakiyihula. Kakati bwayihula gavumenti weewuunya bw'abangiyihula. Kyobera agasajja gobati gakwata omusajja nti leewe kivumbi nina abantu nga tulaba akalulu ke Kenya ti kivumbi naga nti oyo Muganda nembaga nti nedda kivumbi is a Swahili word meaning a confused situation is kivumbi. Leewo kivumbi omusajja bamutya ku road block nga yerewo kivumbi abasirikale kona sema nini wewe kivumbi cha wapi? So when you look at this country, but just before don't look what Gundi alone go badoyogerako. Tumwine. Ani. Ono Gundi gwe tuliko omusajja waffe wegindi. Jafari. Yes. The society is waliwo omusajja wandika better in the city waliwo kasomyeko. Better in the city yagamba nti the madness of the entire nation neyingira mu mutwe gw'omuntu omu. Yes. How do you expect him to conduct himself? Nti
ebizibu bya Uganda byonna omuntu ali sensible bw'abitunuulira tebiri mu busamize bwokka. Let me ask you, oyinza okunkwata obubi kuba mikwano gyo, but let me ask, Sebuufu yatta omuntu ogwo convicted emyaka 5 ogwo ewa Kamiliyoni battirayo ki? Battirayo muntu Kamiliyoni mukwate. Ewa Spice Diana battirayo ki? Muntu mukwate. Kakati omwana ono gwe basalako omutwe bakutwala ekadaga mbuzi. Are not all of these murders? They are. So what separates Sebuufu from the other murders is that ekizimbe kyolabawo kyakalina mmeka Sebuufu we yali ekyambuka kati ekiwedde. One day that kizimbe will be evidence to okutegeera abatta omukazi oli. Okitegedde nti nze Sebuufu nagenda ne muga Sebuufu vamu weeyo poloti gireke ya national insurance naye bagitunze waliwo omukaga ajaga kati beekibi kye baakola toteeka musajja munno ku mmada myaka 5 yatta ki ekitakoleddwako? Sebuufu gwe yatta wa mitwe ena nosanga omusajja ono gonde omusajja eyali permanent secretary nga Kazinda yali mu finance. Kazinda namuwandikako akatabo ng'akuba Bigirimana. Lwaki yali akuba Bigirimana nga Bigirimana bamumanyi nti ayamba first lady? Mbabazi nga ne Kazinda tebaawukana, naye Mbabazi bwe yagenda n'anegotiating nga Kazinda yalemedde mu kkomera. Why? Kazinda ekimulemeza mu kkomera, mukazi bwe bagenda ewa Kazinda ewaka basangawo mukyala we ne bamugamba ffe bati akulo jokwa talina gyalaga akulo ne bamuwa obwambasada mpandiika y'ebbaluwa akulo alina kukwatira ono tumwetaaga nnyo. Akulo tumwetaaga ne Nakalema tubeetaaga nnyo wano n'ekitutu tubeetaaga ne Mulyagonja kuba be beeyambisizza wano okujoga tubeetaaga ne bwe kiba kyetaagisa kumusoodera akulo yeetaagibwa asangibwawo ku lunaku luli. Kakati kambabuulire abasaidi bwe batuuka omusajja oyo Kazinda came here at night. Kazinda came here at night. And before COVID, I've been visiting Kazinda. Kazinda baagala bamubbeko ekizimbe kye ekiri mu Kampala. Ayina ekizimbe mu Kampala. Kye banoonya. Kano katubanika akajijo ako. Katwala n'ekizimbe ky'omusajja simanyi amala. Naye byonna ajja bisa kuba ajja kuyolerwa wano. Ajja kukwatirwa wano ago mawulu. Bagenda gakolako abaana bano bajja bakwata nabalabye mbu bagenda waluto okusabayo sente oba Museveni azibamme ewaluto gye munazijja kati nkugamba ti abasajja basaidi bwe batuuka ewaka ne balimba omukazi mubeere n'abakazi abali shaapu ne bamugamba nti bamututumye tumutte oyinaku sente Mukakazinda nagasiina sente naye buli lwadde ekiro mulaba ayina ekimotoka ekyo kyabeeramu. Kazinda yalina ekimotoka kibenzi ewaka nga yakyokya bwati bajjamu amakutiya ga $4. Akulo okitegedde? Kitegedde. Tayinza kuvaayo naye Akulo akyali muto, Nakalema akyali muto, abantu bano mutabani wa Kajija akyali muto. Ne bwe banaakola batya olunaku, there comes a time when those in power surrender power to another group. It comes tuliyita lwayiribya n'olaba abadduka n'olaba empuuta bwe ziva mu nnyanja ennene ani ayina ennene empuuta ne zifanye ziina ennene n'olaba Nakalema ng'adduka n'olaba ajoza abantu mu State House nga ye sente yeeyita wakiri nga naye akaddiye envi zimulidde adduka Kabuli ne bamugjayo n'olaba Kiwalabye Malenga adduka ani yali amanyi. Kakati ab'Emmengo Kamuswaga yabagobye kooki kati bayina Manchester United ne Manchester City. Tiimu zonna zisambira mu budde. Mayiga yamufubutuddeyo mwana muto
Bayina Manchester City Manchester United. Yes. Okay, mzee Mirundi kasoka episode 1. Eno water syrup okuva mu Shukra Herbal Solutions. Kano bakaita 3-in-1 sweetener, sweet warm ne tight. Okay taga. Kano bakaita kamuwebwa. Kola chi. Kano abakyala bakakozesa nnyo abasajja babawe. Kano ka sweetener obeera owooma. Then sweet warm nga owooma obuguma. Then tight nebeera nge oba okitegeera. Byonna okuva ali mu Shukra Herbal Solutions bali ku 0751 844314 0751 844314. Tulina bannaffe aba Arapex Style Adhesive. Bano bakola adhesive agenda ku tiles ezo ng'onoziteeka wansi, so beera ng'obakoonako olabe ekintu bwe kinaatambula. Ate tulina ne bannaffe aba Home Connect Properties bakutegeeza nti beera ng'ogendako ku Home Connect Properties ogule ettaka bakuguze ettaka, balabirire properties zo bakuzimbire ennyumba oba baguleko ennyumba ewedde. Ya namba zaabwe ziyitawo wansi awo ojja kuba oziraba. Tulina ne munaffe oli ow'amata, omwami w'amata teyakomawo Dembe Distributors oba ali ku kyennako zino abantu babadde bagagala lwa mmere na computers. Today the entertainment industry ne bedroom matters byebiriko. Abantu ati naye ennaku zino mzee Mirundi abasajja tebakyalina maanyi ga kisajja. Abakazi obudde babumaze ku bizigo, ku mazzi, ku biki. Sex is psychological. Sex ava mu bwongo. Kati omuntu omwavu abaavu bazaala nnyo. House boy n'amala ye afundiriza mukazi wo. Ye house boy tamanyi bizibu biri waka. Ne house girl aba mu mundu kuba yo bamuli ayinza n'okuyita landlord wamuno mwali ye dadi gyali. Why? Ebizibu ebiri mu nsi tabikola ki? Tabimanyi. Ye tabimanyi. Ekitegeeza sex is psychological. Buli lwolabanga ensi yo nga music industry is booming, therefore they are going through hardship. Kyekyali ne Congo nti every Congo is a singer. Tekati wano n'omuki comedian omusajja abuuza ne mukazi we tujja kusobola kuzimba nyumba n'okukyakala kutuleme. Comedian bwe yeekonga n'akoppa mirundi ne yeekonga ono asekako obudde bwe yalinyweredde omwenge ne yeebaka kuba musamutanya omwenge. Comedian ono amuyamba to be in a different world. At least ne yeerabira ku ki? Ku bizibu. Yes, tekatonda bwe yali atukola natte yateekamu engundi enzymes 2-3 nabagamba nti waliwo enzyme eyeebasa omwana eri mu bbeere lya maama we ng'omusajja ne bw'oliyonka teweebaka. Enzyme ey'okubiri y'ey'omusajja ne mukyala we nti ababbi abo be mulaba mbu balina kalifomu tebalina kalifomu ye nga tabakwata. Abasajja bali babeera mu kadiisa bwe bati ne balaba muyiro zino zonna z'olaba abaana baziwumulamu dde obutuli babalaba. Kati bamalaaya bemumala okwegatta, malaaya bw'omala okwegatta naye ne bw'oba olina kondomu enzyme eno erina penetration ne weebaka. A man after sex sleeps wakwambulira byonna ne bw'oba tokoze eki ne bw'oba tanywedde mwenge ne bw'oba tokoze eki. Kati enzyme zeezo ebbiri zikola. Ey'okusatu twakitanga tutya mentura muzimanyi mubalangata ti Katonda yakola obwongo bw'omuntu ne bw'oba okaaba ne bw'oba okola ki bwina we bukomya. Ate Katonda n'akola healing process. When I lost my father nali sisuubira nti I will never go back home. Naye kati ngenda ku malaalo genkeberako I'm used. Tinosanga omukazi afiiriddwa bba ku lusuumu. Kakati ku lusuumu ebyamuzaata yabikola ki? Asha yabita tugenda na mikolo, tomanyi tugenda mikolo. Era kakati kankubuulire Allah n'amala aleeta muzaata ewuwe n'akomawe wa ku lusuumu mu lujja. Ku lusuumu akubira poliisi. Abakazi bakugamba nti omwami wange akomawo
njagala omuzimu mugwoke. You are no longer the one. Ne bwaba musajja amukabira nga agenda nga mumuziika. But if this woman comes back and dream constantly, the man will go to ono Haji wafu. Haji Jafari Musa. Omuzimu bakukoleki. Bagukwate. Kubanga takyali oliki. Kakati Katonda yatukolera a healing process. A healing process. That one time you heal. Kino nokyerabira. Nogenda kukiddamu zezo enzymes zobadde ogamba. Okay, kati muzeyi, there are two questions just chap ezisinza okukola headlines. Ebisigadde tebiri nnyo relevant. BMP baagala badde ku degree abo tebali. Gwe temunnakitegeera. Buli muntu aleeta ekintu omutunuuliranga. Oyo Saala Opendi. Saala Opendi nali simumanyi. Saala Opendi nantumira omuntu. Ne tutuula mu kifo kimu tulimu abo babiri. Ne mugana ibu entabukira wano okolaki. Saala Opendi nanga nkukuba tteke ezikutte obusi. Saala Opendi ayina humor. Mukazi gundi. Saala Opendi nali naye in a very remote gundi. Naye nothing happened. Manza I'm a gentleman. People naye decent. Yari yagidde kirala. Saala Opendi diguli ayina gwajagaza. Ayina was in mind. Gwayagalaza. Gwaga nti babeere ne diguli. Ayina gwakikolako. Waliwo omuntu atayina diguli ayagala obwa president. Saala Opendi namubuulira yali mu ministry ya minerals. Ne mugamba Saala yaliko ne muwa ne mu health. Anti yali mu ministry ya minerals. Kati Saala Opendi ekizibu kiki yafuna. Waliwo omusajja yali agenda kusula gavumenti ya Turkey. Naddukira mu Uganda. In Uganda, when you have money, you are free. No child, and bamukwatira wano. Era the man was the commander was arrested here. In Uganda, you are free. But in Uganda, tibafa kuwanga lya bwazi if you have money. Era chovola bantu walaba omusango gwa organist, 2 Chinese, a Kenyan, and the Rwandese. How will they make a Uganda center? Ntibo kyekugambye kiri. The police ya Uganda tekola. So kati tuddeyo wali Saala Opendi. Kakati Saala Opendi. Nze mbanja kudda. Era mwenda yabagamba. That man cannot forget where he started. Even when he loses his temper, he will go back. Yes. Kakati Saala Opendi. Omusajja bwajja wano n'agula shares mu Gold Mine. Emubende. Nga mu police waliwo mineral police. How did Museveni create a mineral police? I don't know. Specifically for minerals. Katenga mu mineral police, mulimu omukyala bamuyita Kayineegomba. I don't know whether you have heard about it. No. I hear he's one of the close relatives of the president. Kayineegomba, I've never seen her. Kayineegomba was in charge of the mineral police. Kakati Kayineegomba ne Saala Opendi failed to agree on 3 issues. Saala Opendi nga it is alleged nti omusajja oli omutaka yamuwa ssente n'akola company e mining. Kati Kayineegomba akulya mineral police agamba I cannot allow an international criminal to invest in Uganda. 2, ne bagenda mu court. Because the man has the money. When they got, the only person he failed to bribe was me. Kati bagenda mu court, omulamuzi n'alagira nti abantu abawamba ekirombe kya gold bakiveemu. Ekyo n'omusajja. Naye ng'omulamuzi tamanyi, mwe temumanyi ezo mine eziri emubende temumanyi. Abasajja bamayininga mines bawera omutwalo. There are over 20,000 miners in that area. Ekirombe kimu kirimu abantu 10,000. Nali ngenzeyo keyo. Kakati omulamuzi talinyangayo. Omulamuzi agamba nti mugende mufulasinge mu kirombe singa bamala gendayo ne bamukuba. Omulamuzi yali tamanyi. The issue at stake. The mineral police is saying we shall not implement it. Kakati
sali musale oba kyali fake oba tekyali fake ereeta bwenti twani opendi okay alegedde from ki ng'amugamba bali abasajja bakolawo dda n'ekibuga kya toyinza kubagobawo ne mundu bazikola ki ng'omanye omusajja omanye enkola gye bakolamu ekirombe ekyo bwogende nti wagendayo omanye nti omusajja ali fuuti 4 nga ne munyenya agiraba oyo muntu acha nalina omuvubuka nga bakkayo eyo waliwo we batuuka nga generators ezikuba amazzi galeme kukola ki oyo muntu ono omulamuzi atudde mu ntebe ne wiigize he doesn't know the situation nti kyovalaba kati gondi bwajja sala opendi ne mugamba we met 2 of us in a very remote place ne mugamba saamanya buvumu wa bujja nze wentegerera abakazi buli mukazi yenajja asooka mwenyinaze kasi omukazi akudisaminga nti olyani mwenyinaze ng'omanya nti kati wano teri ggezi ateze ggezi abakazi benina eggezi ndyagala siri mu ggezi nze kasojje wange ogiridde bino bya sayansi oba akiri kakati saala opendi namuwa akiri mugamba gwe kyoba okola kiri eki you want this man oba yakuwa sente bati yakuwa I don't know naye omusajja ono ye mujje mu ddiiro atunde shares ze omutake azikuze omuntu kubanga when you own a company what do you get dividends afune omuntu we munna Uganda atunde shares ze ekirombo akiwaani era ojjukira waliwo n'aladisi gwe baakubirayo waliwo aladisi gwe baatwalayo yali mugisu omubirayo ye mubende baali bamutiddeyo aladisi mbw agenza okudisaminga bamainers yali alidde sente namunoonya nengakaba bempale bagimuggyemu miso nze nali maze kitegeera kati neŋŋamba gundi apendi what do you want to achieve if you want to protect the interest of this Turkish what do? Let him play a back seat adeshares azikole ki azitunde aziguze munna Uganda ekirombe bakimuwe because the head of the mineral police Kaineegomba insists that he cannot allow as a police woman a senior office nomanyi kyebamukola Kaineegomba wadde nga baga nti ayina oluganda ne president baleeta baofficers bonna bagende basome ne Kaineegomba ne bamutwala Kaineegomba baali ku koosi ne balumba ofisi ne bagibbamu ebintu byonna poliisi ku poliisi lino eggwanga bwe mutulaba tulina amajambiya tulina emmundu tulina buli kintu kyonna muleke kutunenya lino eggwanga polisi yeyalumba polisi lino eggwanga lya Sauli yako tobuza Sauli yako tobuza so kati eyo opendi jajja obusungu eyo ani okutuuka okuleeta lino etteeka opendi lyaleeta abali baakuba abamanyi abatalina ki abatalina mpapula abatalina diguli abamanyi opendi ali mu lutalo olwabali abamusuuza ki ye kati akola ki kati si minister kati just yali mu parliament naye ali active nnyo kati opendi namuga is an injured buffalo opendi namuga nti nkubikire ekiwugulu bagenda kugo era bamugoba nze tewali minisita gwembikira ne batamugoba ate obaani ataddeko akareedi awo nze kasankubikira olina okugenda kuba nze ndi kiwugulu mba nagafunye edda ndi kati gwekoze eki kakati kyekyo madamu tuyambeko jjeko kareediyo kawo munda opendi is targeting somebody. The problem in Africa and other developing countries, you bring a lot to target somebody. Naye don't you think it's long overdue? Ebintu ebimu kwegamba okuchekingako ku system abantu badde ku degree ne ba MP babagana okuba ba minister. Ekyo tukiyita polytechnic. Polytechnic yali musajja nga ayagala nga yasoma. Era omusomesa we bamuyitanga Socrates. Polytechnic yagamba nti abantu balina kuba bayigirize. I'm telling you, the problem in Uganda is not education. The problem in Uganda is bwavu.
Poverty. Even an educated man can sacrifice his knowledge afune kyakola kyalya. Issue is education. Okay. Issue is not Now, education. eddakiika tusigazaayo just 15 bintu bibiri bye njagala twogereko. Ekisooka Gen Tumwine ali mu mbeera ki kuba ng'olina ebyuma byo ebya miso. I'm not concerned about death. Twafunako kazini naafa, tufunako Nyakayirima naafa. Who is this man? Is it immortal? My concern is why have you turned Uganda into a cemetery? All of those people die abroad. Why don't you invest here? In fact, for me, njagala munna Uganda agendere bweru badokita bamuttireyo. Yes. I want Kenyans to kill Ugandans who go there. Babalieko center to says but why don't you construct? Mufulumiza sente mu parliament. Namboze yali mu America. Ali mu makaga yeba mujjanja. Then how will parliament pass money to construct this hospital? Jebalaga babatiriyo. Namboze ajunga kalesi. Ajje mu coffin. Nona ajire mu coffin. Nabala bajire mu coffin. Nabala bajire mu coffin. This is when I've told you, have you seen a Chinese going to America for treatment? What happens to them? Have you, even if they developed local facilities for them, even if they hire special doctors for them, okay, it's local. Chawa no. Unyirwa kawowo. Basobola okubbirayo ki eddagala. Naye mubeera mutya n'ensi omuggo Omuganda yagambe primitive Muganda omuggo oguli ewa munno tegugobango. And you say you kakati if we have injuries in Somalia, does it mean that if they are going to get real treatment we tubatwala Kenya? Era tuba tulina bayisaawo bwe naawe oyingi kakati mugenda gendewa gundi Lutonga alayira nga n'abantu bamu abanene balwalira Kenya ayoyiko patana zobide ne baminisita basatu bali muhereza nakana kalina omuntu okalinga mangada kache batta abantu mu ggwanga batta organ kalese ngalabi yako kagenda ne Diana mu bampabire wa president kakali njaka bapaka lukana afuluma nja kufulumya kakaza ate international gundi ICC egenda kakwata nja kufanako akaza ko kono nyaminisho jimalawo akagereka kalina akatoka musabire bwe yakawanako aisaya ngaga kalina akatoka libwe kalinga akatoka linga mangada that woman will be arrested by interpol. Finally in how can you kill a heretic? Muzei Mirundi ngatugawo in 5 minutes. Yes. The elections happened in Kenya. Yes. What sagala kubuuza nnyo kiri kyawedde nja kubuuza aba opposition baffe wano bagenda kusigala wa omukazi bwafuna olubuto toyinza mubuuza nti bwabadde mufaliso kyoba sooka ati olubuto lukulu kati omusajja wanduddemu n'ayabika hausi bwetumbuuza wetwala mukazi wakolimye kuzaala mu mwana takubuulira. In Kenya it's going to be hard to reverse that decision. Of course wakyaliwo drama mungi ali awo Odinga agenda mu court. I'm worried about two things. Court ekowa. I'm worried about two things. One, nti mu mawanga agakuledde nga bwe nkugamba singa twafunye edda security alert Ugandans should not go to Kenya, especially Kisumu. Why? The Luos are blaming us. They have started with blocking our commodities. Era tujja kutuuka kakati Ruto bw'anajja mu charge ajja kudeployinga kuba the economy matters. Naye there is no government that has sufficient security to protect it. Ojja kutuuka bannayuganda bajja battira Kenya. It would be in the interest of the government of Uganda, our High Commissioner, to tell us the gender areas zirimu abajaluo because they are blaming us for what happened. Tiyero yayingiddewo naki naye nga bwe nkunyonnyola nti Uhuru ye musobya mu Kiyige amweruto myself. The government, these people who fought me, created me as a Ruto. Why? The moment you humiliate somebody nga abantu bagamba nga nammwe mukikola
nojjako programu zange n'okolaki. They created me. They thought that I would succumb to humiliation. I cannot. Mwaliwo nga sinnajja myaka 10 ne baga agende mu media center. Ani gotola media center? Meet paka in the media center. Ani go kamba kaya. Aikali Jefu Mirundi jwa katumwebaza. Gwe gendo kuwenyuko. Give it to your mother. Me. Mwabere mu category yaba advisors. It took 6 months for me to get nimbigana. Sirikola mu government ya Museveni. Kuba mutwale moto kuba mutwala ki. Kuba najibira mu myaka 14. What did you give me? Eji kuni nyirako onirako onfole ekidoli kyoniamu nomulaniemu nagenda wange kwebaka oba mwenyebonyi basibonyebonyi another government will pay me. So Ruto was like you? Yes. Kakati ekyokubiri kyekugambye ti omuntu gw'obonyebonye naye waliwo kibagamba you are united by the fate nti Ruto ne gundi ne Uhuru bonna gondi abakwata n'abatwala to the extent to Uhuru Kenyatta is the only sitting president who has ever humiliated himself n'agenda he obuyinza yabulekerani Ruto natambetraying ne batambula mu Kenya traversing Kenya basaba nenga bakolimirani nga buli asaba akolimirani Odinga kakati how abaziba bakugamba ti bwobanga mukazi wanobye nokola eddagala ndafumbanga wa musajja yenna wejeemu nti okujja konga akomyewo kuba naawe yewe maani public eyalaba Ruto ne Uhuru nga bonna gundi yababonereza eliminating babasibe heke singa tumwebazibya yagula basaagezi bagula abantu banziti bampa obutwa kivola siyinza nalinje kutulika ekyangwanzi n'oyo ngende naye so kadekitegeeza Uhuru ye yakobizza Odinga. Yes. Yali yamwonona dda naye kati kyenyagala obuuza abantu basigadde kwani ku Ruto yakkiriza ne bamujooga n'atuula mu meeting nga bali ku mukolo national functions ng'akuba bw'amaani n'atuuka ekiseera Ruto yabalemerako as I did sijja genda mu opposition naye mutalimpa ssente zange ente esigadde wange yanalweso nalwesa yinza obutamalaako mwaka guno naye bagende ndikola n'abalanga nalwesa avudde rutaki state house money after nalwesa has left. Kakati ono kyataategeera kyembagamba waliwo ekintu kyokola tugeze omusajja okutte mukazi we n'omusajja mu nnyumba ye n'okuba omukazi okumwogoloza omanyi nti ate population etandinga agesiyo awayiseewo ye yamusookako takikolangako ayitiridde ayiseewo no atamusookako yamusookako bakuba ggwe nabagamba nti omusajja nakwatya mu nnyumba ye kkiriza obwenzi naye kakwetika TV nti oli mubbi kubanga tomubbi bamukuba nnyo ye talina sympathy omwenzi awona tibannange omukazi yeyandeese ekiti beta nze nabadde simanyi bwebaba bakukwata ng'obba gamba nti wazze kwera naye kati kano akalulu ka Kenya kaleseewa Besigye ne Bobi Wine. Besigye yabadde afunamu emirundi egyo Bobi Wine gumu ti mu Uganda what these people lack in opposition is money. Kati when you get a government eya Raila Odinga abajaluwo bagamba nti Baganda era badde mukwano gwa Mengo nnyo badde mukwano gwa Mayiga ne kabaka yennyini Luliro yali e Kenya yali kuli delegation yegenze kabaka atumye omukungu we ono yino mpanga ni munono yino obukooti obukunukidde makubuya baligenze kubanga abajaluwo b'e Kenya bayita Baganda n'engege bagiyita ngege. They believe so Odinga yandibawadde ssente to create domestic problems for Museveni here. Kuba akalulu ke Kenya fe tukasookamu so the Kenyan president can influence the election. Bwakulema okujjako influence is yours kuba we are a year ahead or 2 years ahead. Ekyokubiri when you get a government nasoma ekitabo kya press secretary wagundi kyeyawandiika Wamoyi yagamba timuye tugamba tuwe Museveni passage buli lwajja Kenya tumuwene sente tuwene Burundi sente nagati uyu Museveni ajja kufuga Uganda
Joshua Nkomo yetajja kufuga naye mubawe. So a country, a state and a non-state actor, if Kagame, Rwanda accusations are correct, even if they are correct, I support Rwanda to arm M23. Why? If Rwanda, if the Tutsis in charge of Rwanda now did not find a disorganized country like ours to get training in the arms and escape with the arms, are they fools to allow a fragile country like Congo? Ngabati bainamu intention ya M23 is to fill the gap, the vacuum of the weakness of the Congo army. Bano baleme kola ki kudda abaleme kuli groupinga abahutu. If the Tutsis ngababa 7 million number with the wound, they took them 50 years. It can take them 100 or more at the same time. Kubanga banji bali mu diaspora. Bazala bali ma Congo balya. Ekitegeeza and they have abanyarwanda tebera bira wabo. So Rwanda ebantuufu nnyo okukola M23. Mu East Africa ba leaders bakimanyi. If you don't want Museveni to interfere in your domestic affairs, create trouble for him. Kakati besi yabadde walayira Odinga ne Museveni yali akamala okuva mu kalungi akusomera olole besi yagenda nga blind man. Ate mutabani wa Victor Bwana besi yamusikira yali takuba besi ye mutamanya kyamukubya amaaso. Besi yali agenda kusanga tough measures mu Kampala yali mutabani we bali bazanya kabadi mutabani wabeera na wano era bwe bamutegeera nti yali azanya kabadi na kitaawe kiza besi. You know what happened? Bamusiba mu polisi yakola ekkanisa ne bamusiba nti yakuta omukazi. Ekitegeeza besi era Museveni bwe yagenda twasanga Kenya nga bataddeko buli wamu bawafula Museveni kwisa Museveni atuuka mu meeting nga Besigye ne Raila bategese Museveni abeera ashamed ye Kenya. Era essajja lyamubuuza Your Excellency, don't you feel ashamed that you are addressing this August House executives when your opposition leader is in Nairobi recovering from an eye attack? Museveni amugamba, are you going to visit him? Museveni agamba, we have hospitals in Uganda. If he decided to come here, let him go, let him receive. But we have Katinga bakimubuuza Kenya nti lwaki Gen Tumwine ali wano. He cannot answer. It'll be embarrassed. Kakati kyegamba kiri kimu nti si bano Besigye yabadde afunamu emirundi eki 1. Besigye okufaanana ne Ruto ne gundi n'Odinga ebaakona. Ettaffaali bwe likona ne bw'olizaamu, lumonde ne bwakona ne bw'omuzaamu enkone kyobala ono gundi yavuma Uhuru kusasa nti mwe mwakona, otherwise mube balikwe naye mwe mwakona muli nkone. Kakati a victory for Odinga would energize the supporters of Besigye. Why? Nti lagu Zambia avuganyiza emirundi 5 yawangula. Raila Odinga bakuvuganya mirundi 5 nawangula. Again wade yatandika okuvuganya mu 7 mugumu yali asenga agenzi nga yakavuganya mirundi nga 5 oba 6. Kati a win. That's why the Barokole use this biblical verses. Nti Rebecca yazala atya, but Rebecca was caught his intervention. Are you going to be Rebecca? Do you have the same what? Ubango ina amaanyi ga Katonda gwe Pastor Kayanja tubuulire lwaki tozuukiza abafu. Jesus yazuukiza abafu. Gw'ona okola kyokka kyakuzaaza. Kakati omukazi akkiriza nti nga tagenze mu ddwaliro, and look at that time medical gundi Luka yali doctor. So ikikutegeezaaje nti that's one. Raila Odinga victory would exonerate and give hope to Besigye supporters that you can make it. This man has done it for 6 months. Another one where Bobi Wine comes in, where do they get money? Omukulembeze ow'Amerika amaze okujja n'agamba we still regard this man mu Africa ngaki. Very important. Why? You don't know what is going to happen in Kenya. You don't know what is going to happen in Kinshasa. Ndoza gundi abula emyezi emekagire. Southern Sudan, Somalia. Shikedi bagenda mu kalulu. So
the only person, the stabilizer, the beacon of East Africa is Museveni. Kenya, Tanzania is not interested. Central Zamini is Ajikorachi. Tanzania sponsored South Africa, the frontline states. They accommodated these people, but not because of economic policy, economic intentions. Museveni yetafayo. When you go to Somalia and you go to the UN village, Ojakusanga Kenyans have taken over. When you go to Southern Sudan, Kenya Commercial Bank is there. You don't have a bank. Even if Bumagende Ekisasa, ere agenda munyinya president yaliani. See delegation of the National Chamber of Commerce. Ekitese tumine chimugenda kujjayo. Kakati mwe era Museveni yagana najjayo mugo katumba amala taina kye yajjayo because ours is not planned. But when the Americans liberate Iraq, construction companies on America. When they go and remove Gaddafi, the construction companies will be either Italian or America. So NATO taking the way in. Today, if we end the war in Ukraine, the construction companies that are going to rehabilitate Ukraine is America. Because we company join yoka esobola ogende Congo okola yengudo yono muganda nga akankana mujenyi ate gundi yali ajimye emirimu wana na omukazi oyo mukazi gundi kajina yali aso omusajja oyo naye kati naye yanjaawo omusajja oyo nze kasawuzirukako kati naye yanzirukako kana mugenyi brigade ya mugenyi yanzirukako kubanze wentegerera inifakete mwekamba bulize kakati kyekyo kitegedde Bobi Wine abadde amanyi nti with the shrinking amount of money Europeans will give you money during elections, not by elections. And you have to unite. But a constant supply of money would be Raila Odinga. Nti Raila Odinga abadde asobola okukwata obukadde bumeka busatu obwa dola. Obukadde busatu obwa dola nga buli mu mikono gya Bobi Wine, nga buli mu mikono gya Gundi Besigye bo bukola kinene eza Museveni bazibba. Museveni nafulumya obukadde tetugenda kusukkawo wano olunaku olwaleero. The discussion continues. I know mbadde mwagala ebintu bingi okubibanyonnyola ku Kenya, but you've heard already a lot. I'm a root to myself. Yes. So many things are going on. We hope the good general in Kenya gets well soon. And tulabe nti asobola okukomawo wano e Kampala. Omuntu bw'okolaganyenga naye mutandise sipaaka mukoze mutya ne babaagala babagobe ne mukeera ku makya. That's why Monitor received the sympathy nti bawafula oguto Bobo Baserugo waliwo n'omulala Kevin Aliro bawandika story Kabaka ng'agoba abantu mu ttaka ku mukaaga kyekyabagobya nga Kintu Musoke n'ekirunda kiva ejjinja be bannannyini lupapula bagala politics waabwe nebidandisale bagala kukotinga Kabaka. This is why wikiri topic yasooka yafuna support yaki y'abantu bamala jonoona ne beefuula ab'ekitalo. But the original Monitor had 40 years of Monitor ne bakwogerako gw'omu ku bantu abaaliwo. Yes, nange Pike yankubira ku bbanja. The only person eyalina sente mu Monitor yali ani? Yali Gundi. Ani yali Gundi. Gundi ono yafa. Kyeye. Yes. Kyeye yalina sente yabawola. Berira baba moli tubabaavu. Aba Monitor abo batuukira Kakande mumanyirize civil servant. Kakande nange nali ntandise naye olupapula nadduka. Kakande yamanyira bintu biriki nga era simanyi lwaki Kakande mauta muwa mulimu. Kakande is a DP man who is knowledgeable, would be a publicist in absence of Gundi kati mu crisis yalimu. Kakande bamuwerako okuwandika mu New Vision negulema nekona akasajja kakabusinga mwina ko bakagana okuwandikako mu New Vision bali bakagobye nga nako kabesigye. Kakati nkugamba ti munsi ekintu kya Gundi kibayigirize. Public is sympathizing na victim. Even if I catch my wife
with somebody which a man does not want. I don't think that I don't love my wives. This is the most embarrassing incident a man wouldn't like to see. But I must keep it in mind. What should a reasonable man do? There is an extent at which the public, you can make one mistake, public nekuchawa amumenya amagulu amukoze eki. But if a man bakubuuza abeewamu waliwo omusajja mzee Mirundi obudde bugenze akankubuleko omusajja yasanga mukazi we yali musajja wa taxi avuga motoka yange nagenda okudda ewengaki anona driving permit ye yasanga mukazi we akatembeeye kamuliko buli obusiiga enjala yalaba siripa nnyo ku mulyango nayingira mu nnyumba ye n'abagamba bannaemu ekyose emitwe twene eriyo driving permit yange gyenkimye. The man left. He told me nemukatobanyika kigambo eki, if you beat this woman ojja mukuba omutta, keep quiet, tajja kudda tunkomyawo. Omusajja bwe yadda yajja n'amata n'omugaati nemuganfumbira kyayi n'atuula mu ntebe n'abireeta. Omusajja yasula mu ntebe teyasula ku kitanda. 2 days, the third day omukazi yabuuza banne n'abaga nti ategeka kutta yadduka misinde. The woman ran away. But if she had the man overreacting, nti abakuchukuyu tebalonze abachukuyu begwego watulaga nojja n'otulaga. That's why your body bwe yamala okubetrayinga Abaganda be yakola nabo endagaano ebamunaanika obote teyaddamu kuteekako kalulu n'abanyolo be yaddiza amasira could not trust him kuba yakola kiri. So temuddanga wammwe bakazi mmwe balo bwayokola ebintu oba musiyaza oba muki mpuli abakazi babicomplaininga tewaliwo kati abasajja abaagala ne ate n'okufuuka abasiyaze ku bakazi baabwe. Don't mention this to your parents unless you are going to go away to build it nti bwajja wano mu mugobe. Naye buli lwotwala Uhuru yatwala munne mu Bakyukuyu ne bafukamira ani abaliko nti layira yatutwala bannange omwana wa Kinyata laba omusajja atalina kisa n'ofukamiza banno bwoti. You think these peasants forgot? That's why the Kikuyus who normally vote 100%, they voted 60%. Kubanga babuliddwa layira. Uhuru yababuze. The Uhuru they are talking. Uhuru n'ategeera on the day before election Uhuru yabadde mu mountain Kenya releasing a project of 90 billion. Simanyina kumanya nti banagiteeka mu nkola. Maybe because it was pledged by a president. Kubana neyo yisu. Ezo project ze babadde bakola okusuula luto anateeka mu nkola. Mubeere bulungi mweraba.